Okyalaba okwanjula n'embaga. Gwokubiri era yakomyewo ng'akyusiza n'enviiri tekagomesike bambikadde kalungi olwono yagenza okusanga ng'ekiri mu kidaala nga ssaalongo ky'abakoze kyabadde kirungi ddala. Omukyala babeera bamuleetedde keesi senga maama ate ne babeera bawadde taata naddala entebe n'omutwalo gwe babeera bayanjudde edda. Nanga nti olina ebyambalo bingi naye akwegayiridde afubye okuyiiza ekinaakusanyusa okisoosowazengangamu ebyo bingi owulira engalo akatunda ke n'akakamula otyo sebo taata kyemutendeeta embuuti kyeno owulira embuuti taata agenda anywa akanyogoga taata ngeri nedderute weewaawo TV nga kayiize kawa mamba eri mukulu munne ow'effumbe owulira engalo n'omuko ow'ensonga bamuwa nkoko kubanga abeera alina okukuma omugole omukyala mpaka ku lunaku olw'embaga. Ku lwa mwannyoko Nanjobe Rose owulira engalo era okukirize abeere omubeezi wa ekiseera kyonna. sebo omuko neyanziza nnyo neyanzige enkoko eno gyompadde era nsiimye mwannyinaze mu kukwasizza era nsaba Mukama Katonda abateremu omukisa mu zadde lyammwe nammwe bennyini mwongole okufuna okusinga ne mumuli emirembe n'emirembe. Sebo muko amiina nkukwasa ekkanzu eno nkimanyi oyina ekkanzu nnyingi ate z'omulembe naye eno yansonga. Okusookera ddala neebaza nnyo bakama bange mikwano gyange benkola nabo ku Delta TV. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. William mwebale nnyo, Ivan, Sharita ne ttiimu yonna ba Beautiful Girls aba Delta TV, Julie mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaba nti
omukolo gwaffe gufaanana bwe guti ate ffenna ne tugubaako. Njagala okwebaza ennyo next man wange Mwami Daudi Ziwa, muganda wange. Daudi, thank you so much. Onkoze bulungi nnyo ate olwo neebaze n'olukiiko ate nga Daudi Ziwa yabadde ssentebe waalwo. Muzeeyi wange Ssenteza Ronald, baganda bange Muhammad Yasin ne Sele Yasin n'abalala bonna boodi yonna okutwalira awamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza nnyo famire yange naddala jjajjange ow'omutuba gwa Muwaire Hopkins Zimbe Kalooli, mwebale nnyo, bankoze bulungi. Njagala nnyo okwebaza muganda wange munnamawulire munnange Dickson Kulumba, weebale nnyo, weebalire ddala. Na buli muntu alina kyakoze. Waliwo abataka ewange gye mpangaalira e Kagoma, mwenna mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza nnyo mikwano gyange ak'ensusso, omwami Kizito Bashir Buganda Land Board, ssebo weebale nnyo, weebalire ddala, onkoze bulungi nnyo. Dr. Anthony Mukasa Lusambu, badirekita ba Mivule Primary School ekisubi ate ne wano eruzira, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne maama Lusambu, banange munkoze bulungi nnyo. Jjajjange Omutaka Kayiira Gajuule Kiwutta Makumbi, ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. N'abantu abalala bonna abatuwerekeddeko, nsanyuse nnyo. Njagala okuzzaako famire ya mukyala wange Rose, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate neebaze Rose n'okumusembyayo kabadde kakodyo. Rose weebale nnyo nnyo nnyo. Tumaze emyaka 12 nga tuli ffenna, okulaba nga ogumiikiriza bingi bye tuyiseemu, naye weewaawo tuli bulungi kati. Tulina obulamu, tweyagala. Tulina abaana, tweyagala. Rose weebale nnyo, weebalire ddala. Nkusuubiza okukwagala awatali kukyukakyuka kwonna. Abaana buto sayizi eno nga batukuba kiboko nti baana mmwe musome nnyo, mwebakulembeze baddi ab'enkya, bassebo ne bannyabo tubasaba nese tusaba yenna, ate nga we tubajjukiza nti enkya lukoze eki lutuuse. Tubasaba mututeeke mu bifo by'obukulembeze, tubeere nga tutwala eggwanga lyaffe maaso. Tulina empisa, tuli bakozi ate tuli baweereza balungi. Tubakakasa ntugenda bayiwirawo omubiri olw'enkulaakulana y'ekitundu kyaffe. Tukulemberwa pulezidenti waffe bamuyita Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ye waffe tubasaba tumuwagire tugende Entebbe mu Ntebe. Ssaabasajja Kabaka awangaale ne n'abagereka agerekera Obuganda. Bw'atyo omugole omukyala yakyusiza omulundi gwe ogwokusatu najjanga ayambadde party dress. Mu kaseera kano mwana mulenzi Asaalongo Lusiba we yamutereddeko empeta eyankusibidde awo. Omulungi Rose nteekako empeta eno nga nkusuubiza nti tutandise olugendo lwaffe ng'akabonero akalaga nti olugendo lutandise, era nkusuubiza nti empeta eddako nayo ejja.
kano kagenda kuba kabonero akalaga kyoliko omwaka bwatyo yamusitulawo omwana w'abandi n'amugwako omufuba mu ngeri emuyozayoza oluvannyuma yagenze mpolampola n'asala keeki. Keeki yasalibwa ku mukolo gw'okwanjula kubanga kabonero ka buwanguzi. Ati Rose nawe tola olyeko. Katomwaruddeyo ojja kunywesa ng'omazemu okubaako ddala. Bw'atyo yakyusiza n'adda mu gomesi ey'okusatu naye n'aleeta Kabbo ka muwala. Kabbo ka muwala aleetebwa kwebaza bako nabo okujja kubanga Omuganda yalugera nti Kabbo ka muwala kagenda kajjudde kadda kajjudde. Nkulu nnyo era nina essanyu lingi nnyo. Mukama abawe nnyo omukisa we mujje byonna mubizzeewo ate akubiseemu emirundi ye gy'anaabagerera kubanga temujjamu. Congratulations Nalongo ne Ssalongo Lusiba bwe bali kuleeta mukolo ku Delta TV tukole bwe balina kukola mukolo mulungi nnyo bwe guti mu kaseera kano aka COVID ddala mwakolamu mingi era mugigabaneko nammwe mugizaaze ate gyeyongereyo ne muzadde lyammwe ekikakasa nti nno muzaaliddwa mu lujja luno. Era gwe mwana wange Nanjobe Rose toddamu n'okola ekyejo kyonna era bw'oba obadde ogonda bugonzi yongera ogondere ddala. Ensonga enyiza Lusiba oteeka okuba nti ogimanyi. Tukwebaza olw'olunaku luno olwaleero. Tukwebaza olw'olunaku luno olwa Lusiba ne munne kubanga gwe walumanya nga tebannagwa mu mbuto z'abannyaabwe n'obateekerateekera ebingi ng'ekimu ku by'olwaleero kituukiridde. Naye nno era Mukama tukusaba era obagoberere ng'obakulembeddemu mu kkubo okubatuusamu ebyo byonna bye bategekera okuyitamu nga n'ekyobufumbo obutukuvu nakyo mwekiri. Ebyo byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mukano gange omulungi we bali kubeera nga weekumidde ku Delta TV tukole programu yaffe bwetyo ewedde era ng'ebeerawo buli lwa Sunday ssaawa zibeera 11 mpaka emu. Toyolana okulaba programu ya Mami eyakolamu ebeerawo buli lwa 6 ssaawa 1 mpaka 2 nga tutunuulira bammami abaakolamu nga batubulira olugendo lwabwe kuva wa gye bavudde paka wano we watuuse nga bongera otulaga bakikoze batya ate naye bw'ofuka Mami eyakolamu nga tukuleeta ku show ffenna twongere okubeera nga tubeera abasanyufu mu programu eyo. So naye obeera nga togisuba osogenda ku YouTube no subscribinga YouTube Sharita Show nobeera ng'olaba embaga eziri latest ne bammami abo abaakolamu abali latest ng'agiweereza yenze mami eyakolamu Sharita mazima wanvu. Nkoledde waneno ku Malakai Ecology ndowooza olaba Malakai yaddira Dubai yonna n'egireeta wano eri waliyo campfire ogitegedde kati ate wano waliwo ne gana amazzi agayimba e Dubai tumanyi nnyo nti ne waliyo amazzi agayimba fountain eyo kakati no kiri wano ku Malakai. Wabanga Dubai wakulemye okgenda jamu kale ku Malakai at least kyojja kuwulira nti oli yaddeko ejja okubeera step esooka kitegedde mukwano. Malakai Ecology esangibwa Kitende osokolerawo birthday party, baby shower, graduation party, wedding reception byonna biri wano eno Malakai Ecology ekitende zebampita Sharita nga we nagambye nga enviiri ne makeup kolebwako Sharita's Bridal World erimu saloon ekola ku bagole gomesi weziri gown weziri changing dresses maids dresses video n'ebifaananyi cake decoration tuteeka omukolo gwonna mu lunaku lumu naawe ayagala ku massage nsobola okujja ku Sharita's Bridal World ne tukolako massage. Twajja kwanguyiza bagole bulamu abagala okusoma enviiri tutandikira ku mitwalo 10 tuli ku Nkrumah Road Wakoma
ekizimbe bakiyita Sal Complex. Atakumira mpera ku nkumire nga bulijjo nkoze ne William ate ne nkola ne Dan ne Kim naye nkola naye n'abalala bonna bwe tukola ffenna ku Delta TV. Mbagala nnyo Mukama abankumire. Bye bye. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa